Buterevu ku celebrity tracker tukwandiza makaga fama pia tuchagezaako kubanga tugayo tampola mpola enizo zigenda oba studios zaffe za celebrity track extra UG n'emikolo emirala gwayagala okukwata ebifaananyi ku mikolo oyagala oyina okwanjula oyina wedding oyina baby shower simanyi oyina introduction bikoze bitya byonna tukole wano production house eno anga tukwata emikolo ojja kuba tufuna namba ejola ku screen ojja kunkubirako kasimu onako lwaleero nina omwami aninanye wano banji temuyinza okuba nga temumanyi nnyo naye nga mukozi munnange munamawulire munnange akola ku TVM nange nkola ku TV fena tuli baweereza tubawotusaako mawulire era naye alina YouTube channel bagita batya mpozi bagita Nekoz TV YouTube channel. Nyabasinga mwalaba akatambya akavaayo nga kalaga Zahara Tooto nga ayina gwayomba naye omwami gwe yali yayomba naye mu kavidiyo awo nga amugamba nti omwami yamusuubiza omutta agenda amuswaza mu bantu obulamu bwabwe bwonoonye nga mulaba omwami oyo era omwami gwe mwalaba mu kavidiyo ako ye omwami gwe nno olunaku olwaleero kansoke mbalage kavidiyo ako then tugende mu maaso. Aina kuwako wakoma tofauti waleroze nkuteka ku social media tero nkuteka yo mbwagwe nenda kusembelele mukwano nkusembelera lero genda Vai oreka. Bila kanya mungu bino byange. Kula kino. Nzo pamagezi ki ero yagalamba kolere ki. Njo kalaba kamusegeche kakoza kabaraza kana. Orugulude kupata terugenda okugwa manya ne do nze moni miles mado situation yo nange gena maaso okusokera da netondo lwembere baddewo mama tirabise bulungi nze nganze omuntu we mangu sala katugeze ndi mulamuzi Tooto yesaze kibate kitufu aze ne motoka NBS nayimbira nakona ndoza kabalaza kabenya naye kale akalinya mirundi yo kalinya mirundi badde ebiri kwesatu kuba suse nakayitako nakadde mabiga nadda nakikolo gokubiri naye kale nze mukyenda byo moyo kyensonga just badde simple nti banaye mu nsonyiwe kikola nnyo omulamu kisoundinga bulungi eri abantu naye embereze kawo terabise bulungi tebadde nnungi kuba mbadde okusino kimu badde nkiraba nga kibadde kigenda otherwise mu nsi eno omuliro teguzikiza muliro always walina okubawo side eraga nti eri camp oba side esizinga omuliro leo mugamba mwenna gwe muliro wabakwatagana so kyensaba Katonda abeere wamu nammwe kuba embeera eyo teba nnungi ebeeraga ekifaananyi ekibi n'emiti egirijja essaawa zino eno otherwise twagalane kwagana kintu kikulu one love. Ndooza mukalabya akatambya ko tugenda otandikira awo original Benja oli chali wange for some good time ebbanga lyonna lyembadde naawe
mbadde sikusuubiramu kuba kulaba bino ebibadde bigenda mu maaso nga birimu manyago. First things first, soka weyanjira batulaba ku Celebrity Track Extra ne ku BBS Terrifying. Amanya bampita Benja. Agekikanyinza obutagogera naye kale gente lukozesa agokweyiya bampita Original Benja. Gemanya gange. YouTube okozesa manya ki? Ku YouTube nkozesa Nekoz TV. NEKOZ space notekamu TV then one. YouTube channel yange era bachali bange mwenna oba balabi abalungi mwenna aba Celebrity Track mbasaba busabi oba osobola okujja no subscribing ku YouTube channel yange mutima mulungi bwekityo. Obulamu buli butya Benja? Obulamu bwange nze sagala nkulimbe nti obulamu bwange oba bwakabi oba bikinde sudi nedda obulamu bwange bwakweyiya kuva buto oba kuvanga nzalibwa neyiya bweyiya obulamu bwange bwakweyiya ge mazima neyiya ndi musajja ayeyo bandi muvubuka ayekolerera ayeyiya omuvubuka atayagala ntalo n'abantu kyamazima era ndoza kyekyo wenjogera briefly kwekyo. Batunulira nti abaana bakulidde mu kibuga nti ffe tukulidde kireka mutungo bugolobi wakulira mu kitundu ki? Nze nakulirako Kabalagala okusinga obulamu bwange gye mbutambuliza obulamu bwange bonna obusinga Kabalagala naye naliko ewabigalo ndowooza ewabigalo okutegeera kwange Kibuli bw'oba ekibuli naye eri wabigalo wansi Namuwongo ziti Namuwongo kuba bw'oyita ku kyewabigalo kigatte Namuwongo sikyo kati olabe ewabigalo eyo ng'onaatera otuuka ewamuwayire gye natandikiranga nkyali muto nga bebi gye nakulira eyo era twali tubeera eyo wansi mu kayumba k'ettaka gye twali tubeera eyo ne tuvaayo ne tujja mu ggetto z'e Kabalagala gye twadda mama waffe we yagulayo oba mama wange we yagula mu ggetto z'e Kabalagala ne tudda eyo bwe kityo. Wakula ne maama ne muzeeyi ne muzeeyi taata wange yafa nga nakazaalibwa kyenyiza ne maama okuzola mama wange paka nga nina emyaka wakati w'emyaka 8 n'emyaka 9 mama wange we yafiira yakusomeseza okutuukawo okusuuka wano wendi sagala kulimba nsi ate siririmba nsi kwekyo oba bantu oba bafamire yange sagala mu exposing era sigenda muyinza muzina ensonga bali bakulu bange abo bemanyi abampeeredde kyekyamazima okuva mama wange we yava mu nsi ne kubaako te mukulu wange ow'ensonga sister wange amanya ge sigenda gassa mu zino sigenda mussa gassa ku kamera naye mwebaza sister wange ekyamazima gyali ali mu America era bulamu bwange bwonna yampeeredde paka ku university yansomeseza ne mukulu wange omu naye ampeeredde omusajja naye sijja mussa mu bino ku linnya ly'okugenda mu bino. Original Benja omulamu omukulu olunaku olwaleero ebintu badde bitambula ku social media nga basoose kulaba katambi ako. How do you call Zahara Tooto? Tooto omuyita otya mu by'Oluganda? Mbeera we yatuuse nyinza okuba siina we muyita kati era tudekale mabega wali okuva mu buto nga mukuze. Zahara Tooto, how are you related with Zahara Tooto? Siina nnyo relationship y'amaanyi mwana wa muganda wange. Maama we Mbabazi Betty mukulu waffe y'omu ku bakulu baffe kuba yali first born ddala gwe nyiza ogamba nti yali omukulu family yonna gwe yali etunuludde mabega kaawo naye yatugendako sister waffe namusaba Mukama amumuze mu mirembe naye nga ono Tooto nze siina nnyo kyamaanyi kiri awo tukuze naye akulidde wa maama wange abeera muwalaawo bwe kityo bwe nnyinza okugamba bwe kityo. Batunulira nti waliwo okusikagano omugwa okubaddewo kuva emabega n'okutuuka olunaku olwaleero Benja wakati wa Benja ne Zahara Tooto. Zahara Tooto yavayo ne maama wa Zahara Tooto. Mabega kwawo Zahara Tooto yavayo na postinga n'agamba omulenzi gwe bayita Benja agenda exposinga abaana bange gye babeera basula bubi tebalya balya bubi balabika bubi obulamu bwabwe bali mu bulamu bubi ngunze mbeera mu bulamu bubi. Why would you expose such a relative to you? Ekisooka byonna nyinza okugamba era yakukola ki? Waliwo akagamba there is no smoke without what? Fire. Kati mu ebyo ekyamazima nga nyimiridde wano mu linnya lya Mukama Katonda Tooto sikerangako ku exposing abaana be wabula kyenyinza okugamba eby'abaana ba Tooto ge mazima genkugamba gano gawulira kuva mu nze sikeranga ntya kuddaawo nkwate baana be mbubbe exposing oba mbakwate video wabula nalina laptop yange sometime back yaliko footage
laptop eyo yabulireyo mba makanika nentukayo in fact yanfina na laptop kala katategerekeka ku Majestic Plaza sonyowa mukatono ku Majestic Plaza eyo ndwale ko laptop kange kuba buli chenali nkwata bupate birthday party bichi byonna olina jana ngamba jangu kwatira bana bano bagenda kusomero bichi nga save day onganze jangu kwatira bano bakunkuba yakafana ni tukawereze gundi aliye bweru kole moti ngoyo mama watoto yangamba nambikola neka chebe mu yabulira ku disk ne laptop jena ine jena twale makanika byonna ne bibulireyo makanika compassenting amfuna na laptop ka like ka sente ntono nangamba kwatira awo eyiye mwe byagendera kati okujjako kyenyiza okugamba oyo kyagamba munze mwogerako njagala kutanishinga linnya lye njagala straighteninga mu ebintu bino mbimaking clear kuba nanga nyono ne linnya nange nno mulimu gwokuuma wadde mama we yangamba mbabazi yayogera era ne mu butambi nina mu parts mu ngagamba mbo ngenda nakulemesa ku mulimu gyokole wa mukamaawo genda mugambe nze ne bojja no nemesa mukama wange sinza yasaba omulimu kyekisooka byonna eyannonyolwa emirimu emirungi jenkola jenali nkola nalina jenali nkola najja nampita namba nje mukolere kati bugamba nti ozigalire lye kuba ya mukama wange kiri fine era njafuna ekkuba eddala nja kukola kuba emirimu jenkola gya mubongo first of all at the same time gya buyigirize okitegeera kati mu mbeera eyo omwalo yavayo na posting ebintu ebyo nze mulemerako bikisina bye mulemerako nakola video emu je nakola yali interview bali ma interviewinga ku YouTube channel emu kati bali ma interviewinga nenjogera obulumi bwe nalina kuba nali mu bulumi ebyaddala abantu abo bampisa bubini bankola kefujo ndi bakola biki era ensonga interview yava ku akayumba kukola bakaka baawo interview ko yava nali katika mu space ngate mama wa Tooto lwakuba ino mutima gweyagaliza yekka mu kika ate mukulu wo mama wa Tooto yes ayinza ba mukulu wange naye byakola mu mutwegwe si bya myaka gye kuba kati ali myaka nkaaga kunukiriza nkaaga wano tulengera Zahara Tooto wasula awo olaba makaga mama wange omugenzi yagenda mukama ko muzimirembe mama wa Tooto agayitaga giche kisooka mu byonna ekisiga n'okunnumya omutwe n'okunyiza kwa kati gwe onyumba ya mama wo giyita iyo kiganze bwe nakene njane ngamba wano wange ene nyumba yange mama wange yafa yange awo si wange mind you ndi musajja netoberera era neyiza netakulira enyumba nja kuzimba yange sinazimba naye netetenkanya nindekawo obuntu obutono obundetera akasenta akambezaawo kati mbaba zirekera okuyita enyumba ya mama waffe enyumba ya mama nti yo ogobyegobya abana babaganda bo obwana obuto bonna obugobye tuyagala bugibere mugwe kajibera mu ne Tooto n'abana ba Tooto ne baganda ba Tooto ky'ekyamazima nze Tooto sobola kuvayo kwesibako ekyoka mbyonna Tooto kino nkyogera Tooto sikuinaako buzibu sikuinaako nnugu yonna tondiisa sikuliisa naye Tooto weddeko ku mpisa zo okola abantu ebikyamu bw'omala okola ebikyamu n'odduka ku social media weesooke ate gwe ogwo muze mama we yagukutendeka yaguyina kuba sister fu yanji bazakola ebikyamu n'adduka neesooka mu bakulu b'ekika mbw aloopa mbabazi by'okola ebyo n'oloopa eri n'okyafuwaza oli kati omuntu bambi agenda okujja nga bali baafunye dda attitude embi kuggwakiza okwennyonnyolako okitegeera n'asooka n'okugerera story n'agiturning around video eyo incident kwe yava mu butuufu bwayo Tooto bwali bwakumakya ku Saturday ng'ennaku z'omwezi 24 nali nebasena wange abana libajja ne bampita nko benji okyali awo jangu olaba kayumbako Tooto akamalawo ekyo nga tekinnabaawo waliwo lwe yasooka najja era kayumba ke kamwaka kakabaawo Tooto yajja n'emmotoka eyo yemu nemperezaako bakulu bange abamu ku bu video nembagamba naye mulabe ddala Tooto byakola otunula kana akatambi akasembyeyo alagira dda nti okuva emabega obadde ogamba nti wamusuubiza nti ogenda kumutta ogenda mutuusaako obulabe bino biva ku ki ntunulamu nti zibanga enkayana z'ettaka mwine enkayana we waka webale nnyo nze olaba first of all ndi musajja muzadde nina omwana alina myaka 2 kati n'emyezi nga 2-3 egigwamu myezi 2 benaya kito bambi kibebi tekinatandika nakwogera kya myaka just egyo sikeera sobola keera ku makya nga musajja muzadde nenkeera kugamba Tooto nti njagala kola ki kumukolako ebyo byayogera nti nze njagala bimukolako oshegera era ogwo omutima sigulina first of all Tooto toyina kyolina nga tuze mu mazima kakibere kitanda wosula mu nyumba ennene ya maama Tooto ekitanda tokirina like wona agamba ekitanda kubateeko omufaliso osula ku mufaliso wansi sikulangira nenjogera mazima kati nkwala na lwa mufaliso ogwo
oba nkuwalana lwa motoka eyo abo gye bakuwaddemu ovugemu. Eno ennyumba gyayingiddemu mwe basula n'abaana be. Mwe basula ne maama we mu nyumba ya maama wange. Ne maama we ebeera ya maama we. Naye ate ekibi ekiri ku maama we agiyita yiye. Of which si ye. Adawo ne Yesu diya ne nyumba zagizimba zakola bwe nti nyumba nyaffe yali mukyala mukozi. Kitaffe bye muwulirako naye bagamba yali musajja mukozi ngakola mu revenue. Oshegera mbiwulira kwanza saamulabako. Oshegera. Kati mbabazi mwana. Munumiza omutwe ekimala. Munkolako effujjo ne munkuba ne mukola ki? At the same time ne muvaayo ne mwagala oshegera okunfuula omubi ennyo. Tooto nze sikirangako ku makya kwagala kukola kikyamu. Naye gwa ya nnumba era mu abannumba eva mu abannumba muntandikako olutalo nga sinnakola kintu kyonna. Mbadde gambe ennaku z'omwezi 24 ku makya Saturday ne yakagwa wakayitawo olunaku lumu ku osajjo. Tooto yajja n'akamotoka oba yali anyweddemu enjaga kuba n'enjaga smoking aginywa. Zahara Tooto anywa enjaga she smokes. Era aginywako nga naawe ndi awo naye awaka ne mu motoka waliwo motoka ziyagirangamu emabigakaawo nga gyaginywera mu lujja nga n'abaana bato balaba. Aginywa enjaga bino si byajweteke simwesibaako njogera mazima reality. Bw'oba oyagala ne baganda bange bakulu bange bali basobola okuvayo ne bakigamba totanywa enjaga. Nze sikozesa kintu kitamiiza. Kati Tooto oba osimoking obanga wagizo onywedde enjaga oba agiya otamidde. Okutamiira nze kyenyiza okugamba ekitamiiza kyenkozesa bbiya munywa. Ate bbiya okumunywa nga mungeze maybe mu bbaala. Oshegera sinywa njaga sinywa like si smoking nze gwaliko. Oshegera sina kyenkozesa kikubwa okujjako bbiya gwenywa. Nali nebase kumakya saa zalinga mu 2 najja nentuka ewali omwala nsanga ali ku kabalaza akalinnya najjayo nalirozo bakoze ensobi n'emmotoka naddo yalinnya ogwasooka naddo ogwokubiri ko wana bwampiti yali akatuuka nga kalinnya ogusooka yonadira nalabako emirundi egyo 2 nadduka na misinde nenvaayo nga ndi mu kashoti engamba kiti era namubuuza buzibu ki kikiraba byokoze tongamba mubijjewo byokasasiro tebisanawo lwalaza luli mukubo debe ekibaawo kyotadde wano mubijjewo tugenda kuletera KCC ekibaawo tukijjewo tetwagala byawo wano jawo embizi kama Katonda. Akakayumba kamazewo bbanga ki? Akayumba nakazimba 2019 omwaka ogwedde. Yeah. Around walingawo kyawo space eyo kwalingako ekisaagaati n'ekisaagaati kyatomerwanga ng'abantu like okitereza nga lutalo buli omu asulirayo gwanagamba bakitunulira butunulizi like okitegeera neŋŋamba space eri wano lwaki sijjo utilizinga okitegeera mbabazi yagamba yeyampaawo yagaba ettaka eryewakaawo ndowooza erirye awo nze yakuwaawo wange naye tampangawo ery'ettaka lya mmange. Ani yasigaza eddaame oba yasigaza ebyapa byawe wamu? Ekisooka mu byonna kano kankimekinga ekiriya nze sirwanira ttaka lya maama wabula ettaka lya maama kyendyagala dikolerako nze nga nze mu butono bwalyo nsobole okufunako akokulya n'okwekulakulanya ng'omuntu nga sigenze kubba oba nga sikutte muntu yenna mbadiya oba nga sikutte muntu yenna okitegeera ekintu ekyo neeyiya nga nze omuntu okitegeera blood sirwanira ttaka lya maama oba sirwanira waka wa maama wabula nateekawo obuteesika bizinesi era n'okukassawo lwali lutalo mbabazi yali tayagala maama wa Tooto kagendewo era nga bannwanisa era ab'ekika be bamala okutuula ne baŋŋamba katiita wano kola booti ne booti kati right now akagundi bwe nkubaliramu engeri gye mbadde nkafunamu akayumba just oli ayinza okalabaawo n'akanyoma akabaawo biki n'akabaawo ako kasobola okupangisa ennyumba ezo 2 ez'ebisenge 2 self contained nga buli mwezi kazikola ki kazisasula rooms 2 self contained akabaawo kazisasula okitegeera katya nfuna 10 zange 3 mu maaso wali akabalaza ako keyayonoonye keyalinnyeko emotoka waliwo omukyala akolerawo ansasula 10 ezo kugwala abazinza obba sente ntono ne kunze ku bunaku bwange sente nnyingi mu bulamu bwange kingasa oba kinyongerako ne famire yange n'omwana wange ne mukazi wange zina kye zinyamba era kitegeeza kinene nnyo gye ndi 13 eza Uganda ku kabalaza ako kokka ze bansasula olunaku omukazi n'atundirawo amatooke n'atundirawo ne obumonde kati eno munda kwa buli nakadividinga mu nakapatitioning akabaawo hakolamu partitions 2 eno munda waliyo abadde atundiramu
ennyaanya butungulu n'ateekako ekidaala waggulu wano kuba nateekako like ekidaala nekaba bakiyita kidaala kimeza kibanga kidinisa bwekityo kiggula then n'okiggala kati eddinisa lye lifuuka ekimeza kati ateekako obunyaanya butungulu biki n'ateekako oshegera olunaku n'atunda n'ebintu bye munda ebirala nampa 10 ezo 4 kati bwezigattagattamu awo sike 7 kati bw'oddira kali akalala mulimu abakapangisa batundirawo pooko ovuki si pooko zino ez'ebbeeyi ziri ennene bupooko buno obwokweyiyawo abantu bansi basobola okugula 2,000 ekifi 10 oshegeera kati mu maaso waliwo akagundi k'omucomo omulala ke yali yassaawo oshegeera nga abagambye ab'omunda mu pooko bampa akakaaga kange olunaku ogenda okubala balimu ng'oli mu sente meka ngo babaze bagase ogumu wakati wagumu kakange gumu 7 Segeza nti mu mwezi oyinza okuba 5 okudda wa jiba tegisukka 5 kuba we nkibala balamuzizo bba 5 mu ebiri lwafulaawo butono tono bwoba okigasse tegisukka waawo so kati mu mbeera eyo akayumba ako kabalumya nnyo omutwe leze sina musango gwe ndazza eri bantu abo akayumba Tooto yajja n'akakurashino namugambako yakuba nduulu tungamba bikibikika gyewolololo n'alufulo lutalo ne ngamba Tooto okulwana naye tekikola mulamwa Tooto okuyomba naye tekikola mulamwa naye azinzijako ne mpulira nga nsunguwadde ne ngamba mukulu wange omu era yanyaŋŋaanye kino kyenkoze kimeze ninga amenya amateeko bamuyisizaamu amaaso era nsaba onsonyiwe mukulu wange ali e Bulaaya kusaba onsonyiwe ne bakulu bange abamu naye kino kyampitiriddeko omusango gwe bantaddeko bano gwe banteddeko bebintu bye banjogerako kintu kinene nnyo eri obulamu bwange kitegeera nvuddeyo njogere era nadde sirwa kuvaayo naye nawulidde nga kigenda kigeza ne babindagalaga babimpeereza nayamba kankyogereko bwe kityo kati mbadde nkyakunyumiza olwamaze nayamba kanzije ku kamera ku simu kwa mukulu wange namuweerezako era ka video ngo yakurashinza amatoke g'abakazi nga bugira nekamuweereza nagamba kitwale yize naye olulala bwaddamu kikola gwe mpereza buweereza kaki ka video era ka video nadde kakwata munaye najjayo akasimu mbwankwata mama we nayogera bingi wano wakwata akatambi nayingira mu nyumba we nadde mukwatira nakasimu naye asijja kana nnono era nembikwala nengamba kambi balage mama we nakuba kerere kuva ku mwanange musirwalirako ate mama we kyasoka okuliriza mwana agakola kweni BS mwete mwina kye muli ululululu naye nze gogamba sina kyendi yes kale kanzikirize I'm nothing sina kyendi era mazima sina kyendi nze neeyiya kyekyamazima naye nasoma senior 4 nagikola senior 6 nenjikola na university nenjikola nakola mass communication bachelor's nagikola Tooto gogamba simanyi bichi yani BS amanyi biyamba ye gwe Zahara Tooto kyemanyi akuzomulaba yakoma mu kirasi Lanchens jako Tooto siriwa level yo wakitoka mu byebitabo wakoma mu senior 4 nogenda mu bufumbo wa ono nze sikwogerako bintu bichamu bino byonna njogera mazima kyobola bagabanyigireyo okubogerako amazima nga munkola ebikyamu temwagala bichamu bye munkoze mbyogereko aba family mubusuka ne mubapokera ne mubakyusa mentality nabo ne banda babubi oshegera abanda bobutufu ne banda bobutufu abamu mulimu abanda bobubi naddala abamu kuba Kojja aba mizebe pita Kojja abava kusaidia mama wange mulimu Kojja omu akitwala personal natampuliriza era yomu kubali bawagira bajeyo ebintu byange omukubbo anyway akayumba bakakuleyo so kati Tooto gwoba akoma mu senior 4 it's very okay it's very fine wala mbo choosing nozala ya abana babiri mbufumbo jo wali n'omwana omulala w'omusajja aina abana bameka aina abana basatu naye sandi agadde nakwogera ku baana be kuba sina kyembagaza isingo muluma benja oyingirira nnyo obulamu bw'abaana be exposing nnyo obulamu bwe abaana nyingira obulamu bw'abaana be okay katugambe nti nyingirira obulamu bw'abaana bo ntandikira kuki era abana bankoze eki ng'abaana ba Tooto bajja mu nyumba eyange ne bali emmere nga Tooto talina lwataano yadde mu mpale wadde mu nsawo ne bajja wange ne bali mama Benaya n'abawa kitufumbyeko bwe kiba kyembisana ne bakirya ne bagamba nko benja we haven't cooked abaana ba Zahara Tooto bajja ewuwo lwakuwenda ku zino jjajja waabwe abasibira mu nju abasibirayo mu nju naye nga luli bajjanga ne mbawo ekyokulya ngokola babambika taata we Aina umanyi Sunday agadegenda nnyo ku byabana benga bwana isibako bwate bwanyizo gamba era nesiba ku bana nze sesiba ku bana bo Tooto tebalina kye bangasa nina omwana wange ali very handsome nokusinga abana bo atodda mu ku nesibako n'abaana bo era by'oku exposing abana be I've never exposed your kids but I exposed you and your mom whereby nayogera bye mwankola ku kayumba nenjogera Tooto ofuka ku buliri kituufu ofuka ku buliri nesawo ino kyafuka ku buliri mama we yafulumya omufaliso go n'aguteeka ebweru
Oshegera kati we nayogera amazima agali kumwe nze sifaayo Zahara Tooto yafuka ku buliri mukana oli afuka ku buliri alina ekirwadde ky'okufuka ku buliri omukyalo omukulu gwanyumiza Tooto oli mukazi mukulu by the way nsinga obukulu ali myaka 3+ naye ebyo tebinkwatako ebyobukulu bwe nabiki naye nze kinkwatako ye kuvaayo kwogera bya kisiru okufuka ku buliri kumanyisa kitegeeza afuka ku buliri kirinomo omuntu yenna osobola kati for example abasajja basobola okugira kweyanikira mufaliso nga maama yagwanika ate abantu okumulaba naye fa family twakimanye kizibu ne tukigumira twakimanye ne tukigumira yembeera eyo oba obusungu bwonna buvaawo gw'omumanyi nnyo obusungu tebuva kuba nti mumanyi nnyo ekyokumumanya kyandibaddeawo kuba namulaba nga bamunaza n'omunaza nga tayambala ngoye paka bwakuze na biki byonna nzize mulaba naye obusungu bwe buva nze kunze bo kunfuukira kizibu batya nteekawo akantu nkole bakakuba baagala kajjaawo bannemesa buli kimu oshegera ate we badde eri ne badduka eri ne beeyogerako ebirungi nze ne bankyafuwaza vidiyo eyo bw'ogitunuulira nze saalumba Tooto eyakeera ku matya n'ava eri nakola effujjo ku bintu byange oshegera ate nze sivangayo kumugamba ebyo byagamba mweze njagala kumutta biki baana be no sivangayo kukyogera era sivangayo kukyogera ekyo bw'oba ogamba nkyogera njagala ogyeyo obutambi kuba omuntu waba kutiisatiisa osobola okumulikodinga osobola recordinga voice ye bwakubira amasimu agakufireteninga osobola okurecordinga notapinga amasimu n'obirikodinga essimu nkozesa line ya Airtel nene MTN lwakuba siyagikozesa ekola ku WhatsApp kokka Airtel bayina records zonna ez'amasimu omuntu gakuba bagendeko bakebere namba zange ez'amasimu oba bawe voice notes ezange ngawule eddoboozi lyange era Tooto nga mukola ki mukanga kanga aleke kunesi bako Tooto nze sisobola kwa toyina kyoyina bwe kuba kanga abantu bangi mu family abalina ssente mulimu abakola mu mabanka mulimu abakola badokita banansi bona mwebali oshegera naye bali bulungi okusinga Tooto olutalo oli wakati ewammwe luli wakati wo ne Tooto ne maama we lwaki balwanyisa gwe Benja mu bantu bonna ensonga yava ku kataka nanyonyolamu maama we naye maama we yeesuddiya wadde eno neyeyogeza ebirala neyerungiya niyo naye wa mutima mubi omukazi oyo infact yegattako n'abantu abamu nga banwanisa bagala kayumba ako kaveeyo era abafamily be bavaayo ekikane kinwanirira ne bagamba Benja ateekawo akantu tokazimbe mu bukyamu oteekeddwa okukateekawo teekawo weeyiye nze ttaka sigenda kulirya kuba neekolerera neeyiya blood okiraba ekintu ekyo ettaka eryo lyammange sigenda kulirya era nange time kuba sina kitima kyeyagaliza nzekka time wetuuka nga mpulira kati nteredde era obuyumba wenzija obukwata obwammange n'akataka ako kembadde nkolereramu nkawo omuntu omulala akeetaaga nze ngenda kugula ebyange oshegedde kati mu mbeera eyo sinnagula byange sijja kugenda nzibe kuba kati bw'onansanga mu town nenkubako bakasimu ojja kunkuba onzite kati lwaki mba ntuukako accident egenda obba nga ndi bubi nze ndi bubi by the way I'm very badly off neeyiya kyekyamazima kati mukubeera nga ndi bubi noonya kasente kubako bulungi nina omwana wokulabirira n'omukyalo wokulabirira okitegeera bonna nina okubaliisa nina okubambaza nina okubabezaawo kati mu mbeera eyo nasalawo ndeke kubba ngumire obusente obutono bwenina obusente obutono bwenkola ki mbutetenkanye mbukolemu ekyamakulu era ebimu ku byamakulu byebyo byenkola okitegeera byolabawo gwandaba oba gwe Tooto ne maama bizo bate bikola makulu gye muli naye nze akakayumba kategeeza kinene nnyo eri obulamu bwange kategeeza kinene nnyo akakayumba kokulashinga eri obulamu bw'omwana wange kategeeza kinene nnyo eri obulamu bwa mukyala wange lwaki bwewapostinga ku social media platforms zo lwaki tewajjayo ka video ng'okurashinga akabalaza mbadde nkusaba jjayo ka video ng'okurashinga akabalaza okalage bannayuganda bagambe nzuno kansoka mukubira akabalaza ke akijjemu enjawulo kajjeyo kateekeyo obagambe kikino ono gaya yabadde anjogerako oyo oba abadde akola bwati akabalaza ke kankamalirize lwaki tokasaayo lwaki bwe najja okwogera nawe politely ne gamba Tooto kiki kino kyokoze lwaki okola bwoti wadamu bijewo tutekedwa bitekawo bijewo wano bijewo bizi bijewo kino okay kambijewo akabawo nkajjewo nkasanyeewo wabeere free Tooto n'agulira mukazi wange n'omwana wange ekyokulya ne maama wo munaabaliisa wosula enyumba gyosulamu etudde ku ttaka lyani lya maama era lya maama wange nyumba mwesula kweriri saagala nkulimbe gwe wajezimbira sinza yagizimba mmange yagizimba
olw'ensonga nga bwemanyi nti obulamu ogenda n'otoba obulamu ebigaanye ne bigaana ogamba kankole ki ansooka enzireko eno ndye nerye ewa okitegeera mu magezi nga bwe netetenkanya ndaba ate nga nzira ku next step yesebo so kati Benja as you are summing it up byonna nga tukigatta wamu omuntu ali eyagala okumanya bino byonna Zahara Tooto byayogera nti wamugamba ogenda mutta omusubiza buli kimu o exposing abaana be biva ku lwaki era ne last time kyekyaliwo Benja nswaza Benja ndaga mu bantu Benja njogerera bino kiribo kiti nze video zinasaayo oba video zenyiza okugamba nti video zaali ku gundi nazikwata n'essimu yange nga ndaga akayumba okitegeera akayumba ako by then kali tekannakula okitegeera waliwo lwaki Zahara Tooto buli muntu avaayo ne exposing awantu awo waliwo waliwo ne Anderson Luze nga muvuma bubi nnyo olw'oku exposing abaana be nsonga ki kati kankubulire Anderson Luze kyamazima simumanyi like oba kati nga bwe twogera naawe simumanyi oba tetuddanga kawo Anderson kwogera naye sina kyemumanyiko Anderson tamanyi nange era n'omubuuzo oyinza omubuuza Benja omumanyi naye tamanyi tetwemanyi naye Anderson sometime back namuwulirako kyekyamazima namuwulirako nga maama wa Tooto agamba Anderson gende wa Anderson akuyambe edda nga tukyali bato genda akuyambe nga Tooto agenda kusoma simanyi mawulire ku WBS edda akuyambe akole bwati samanya bisigalidde Anderson nali simumanyi nontanti lwe ndamulaba wano nali simanyi nti yo Anderson nakijjukira luvannyuma nnyo obongo bwali kondinga nti ono Anderson gwe baali banyumyako nga naye avuddeyo ayogera ebintu ebyo naye ze sina kyemmanyi ku Anderson n'ebyo nze kyenyinza okugamba ebyo byagamba obutambi bw'abaana biki pati saabikwata buti ekyeyagalire obutambi obwo Tooto nabukwata nga weyagalidde gwe yampita n'okumpita era ne ssente ze nabukolera temwazimpa asigala mbabanja naye ekyo sijja kigira okukwata obutambi byo kaali ka pateka mwana kasomero Tooto yampita mukwate era namukwata bulungi ebyo bikiripu byabulira kuki laptop kwadi diski kuba bya najua makanika ajikanike ne bajibamu ebyuma buli kimu nasanga tekuli makanika nangamba waliwo mwana gwe yalesewo yagityankalanyiza bikine embera poa makanika nangamba agenda gitereza nfunire endala anisubira mu laptop etegeera yampa laptop naye ngamba kati okudda mu bino kangenderawo ndoza ebyo mwe byagendera bipate byabwe binakwata okitegeera mweyo byali kweyo diski ya laptop bwe kityo sebo kati nga tonnamaliriza Tooto wawanise ebyo wawanise nze Tooto sikirangako ku makya exposing abaana abo kyekisooka naye okubogerako abantu webambuuza kati nga bombuuzizza wano alina abaana bameka biki nsobola okuddamu kuba ge mazima amanyi ge mazima ekyokumumanya sijja kwesoma mbu baki ayinza okulowooza nze njagala kufunira linnya kuye ezogambye nazagala kufunira linnya kugwe Tooto kuba sitolina kyolina oli ku zero oyinza obakala ofuna obuswazi eyo ovimbira ku bantu ekyobugagga kyolina Tooto mu bulamu ekyobugagga kyolina zengoye kyekyobugagga kyo engoye zoyambala era n'obusente bwondoza bonna bugwera mu ngoye n'abaana be kubulya naye tolina kyolina kigeza abaana babalabirira abasajja babasuulawo bali ku lujja basoma ekyokusoma simanyi nnyo bya misomo gyabwe engeri gye tuli mu covid sibimanyi nfa nnyo ku byange ebiseera ebisinga naye lekera okugamba abantu ebintu by'obulimba vaayo ogamba abantu nakubye Kojja wange wankubye nina video wankubye kikonde naye ate nga nina amaanyi nsobola okukukuba emigere nekukuba engumbi byonna mbiina naye dwaki nakukumya obuntu bulamu nengamba sijja kulwana naawe novaayo n'okuba n'omwana wa muganda wange omulala omuwala omutoototo nga tetulina kyetukoze Tooto wankubidde kiki ekinkubya Tooto nakoze eki nga gwe ayajja n'otomera akayumba kange mwezi gy'ekikumi n'okakurashinga konna kiki nakoze eki ogenze ng'opostinga bintu bya kisiru kunze nze sirina mutima mubi nga maama wo gwayina ogwo mutima sigulina ogugwo ne maama wo kuba maama wo wetwogera ku bintu ebikyamu maama we yavaayo nagamba agenda kukola ekyana kyange bambi kisajja kyattu kyali by then kyalina emyezi 8 maama we nagamba agenda kikola ekikyamu kyesitagenda kwogera wano era abamu ku bakulu bange baaliwo basobola okunjulira sina kyembagaza by the way bana abantu sibalumba bakola kontalo
bankoze kentalo demo wange bamukoze kentalo benji nebe stayinza kwogera ano ngana tanise bigamba demo wange bamulumbye lijana bida bamukoze man dwa kusirika Tooto siri musiru mvuddeyo kwogera kwene embeera era ne last time navayo nenjogera nali nakatandi kwogera nibanzikiza ne bangamba lekera okwogera toddamu kwogera bya family bya munda yes nkimanyi kyenkola kiyinza obba okubyogera si kirungi naye wabaawo wonyigirizibwa omuntu nga akunyiga mu kimugunyu naye gwe toyagala obeko kyoyogera ayagala obeeraawo nga kulinnyako nga bwakunyiga every time oshegere ekyo sigenda kikkiriza kuba bangi abamu bayogedde bingi biki talina byakola teyasoma Tooto nasoma okusinga kati omuntu ayasoma okusinga ku munendozo oba tosobola kuwana na muntu akuli wansi muntegeera na bitabo oshegera kati ekyo kisobola kikuwalanya singa obadde kale wasoma ng'olina PhD awo kale wandigambyeko bambi amusinga oli wa PhD naye kati gwe wa senior 4 sobola kwerega naawe kwekyo oba kuddawo nakugira ng'emazima mama yakutwala mu bufumbo ng'omaze senior 4 ewa honorius gye wafumbirwa kati ekirala bagamba nkulinako ennugu nze sikulinako nnugwa oshegera kwa toyinako oyina yadde oshegera nze kyenjagala leka kulimbalimba abantu nga bwe wakoze ku social media nompostingako ebyekisiro abantu babuulira amazima wakurashinze akayumba kange buli kimu akikyankalanyiza abapangisa bonna abaddewo nga bamirundi egyo bonna badduse tebakyaliwo wasigaddewo ogu omu bagamba tukoye ebintu byefujjo tukoye tukolako ebikyamu n'entalo zammwe zemulimu ez'ekika naye nga bali be bazibakolako babatiisatiisa bali tebakolera mirembe era naye asigaddewo agamba mpulira wano wantamirwa bontampa mirembe abantu bo banfuukidde abantu olujja ne bapakinga ku kayumba kwennyini olujja ne bakurashinga nange ebyange mpulira wantamye okitegeera ekintu ekyo kati bw'obeera gwe divorce okola otya ssebo ng'abantu bakola batyo at the same time bamala obikola ne bagamba toyogera sirika beerayo sirika vundireeyo tokyogerako kati temwagala njogere nze mwagala nkole ki mwagala ngende nzibe mwagala nkole ki sisobola kwetonda ni musajja asobola kulya bisiyaga ng'abamu we bakola ne bagenda ne baagala bakyala bannaabwe n'abasajja bannaabwe nze ndi musajja neeyiya kati kiki lwaki togamba abantu nga bwe wazze n'onkulako effujjo yogera amazima era neka video ke yapostinzeyo kalaba yazze n'ankuba samudiza naye ng'amaanyi nga yina samukoze kintu kyonna yevudde eri gye yavudde waggulu najja ankube ate nze newe mba munyombesa njogera mazima gembalangira njogera mazima zibavuma bitaliiyo nkuvuma naye nga nkuvuma mazima nti gundi ofuka ku buliri gundi towasoma gundi oli mukadde mazima kati bw'obeera mukadde musango oli mukadde njogedde mazima olina emyaka 6 plus wewe ekitiibwa kola ebikujjaamu gundi oli mu 3 plus wewe ekitiibwa okiraba nange ndi mu 2 plus okiraba era nga nawe nange ngenda kukaddiwa nja kuweza 7 mukama wa banyambye nampa obulamu yogera amazima leka kulimba nsi Tooto kyobola n'oli omusajja abasajja bazabeera nabo ekiba mulemya mpisa kamanyiro ndoza nakufuka ku buli byemu ku bintu ebisinga omulemesa oshegera okola ebintu omala okola effujjo ku bantu ng'odduka Tooto toli superior you're not superior okubeera ng'okoze ku TV mu family si gwasosokola ku TV bangi bakoze ku TV bangi bakoze mu maradio ate bangi bakoze ne kumanya okusinga bestajja kwasanguza oshegera kati si gwasoose nze okukolako ku TV tekuina we kunnumira kwanze media ndi wano mu mutwe ate nagisoma ate nga ngikozeemu kati sobola kubeera nga nina nnugu kugwe oshegera naye kyenjagala vaayo weetonde otereze n'akabalaza kange kubayonoonye kuba ensonga entabwe yonna n'okuba nti biki yayogedde bubi gyendi we namu approach nze n'agenda ne mama we n'avaayo n'atandika okulasana ne balufuula olutalo ne balufuula oluyombo naye ng'ensobi yabadde ya muwala we kintu kyabadde kyangu benji omanyi kindi sorry kale katugambe mbu wakikoze mu butamanya wadde wazze n'okalinya n'okaddamu tugambe wakikoze mu butamanya oba mu accident kale vaayo wandibadde ovaayo n'owetonda n'ogamba kale ndi sorry n'owandyetonze mu mutima mubi n'ogamba ndi sorry n'ovaawo n'ogenda kyandibadde fine n'oyiya solution etereza akantu kange naye kati gwe okuddaawo n'okubira abakulu b'ekika n'obagamba ebirala kati wulira statement zaabwe bo kye badde bagamba mbu benji ajja wano embizi ku lujja jawana embizi tetwagala mbizi tuli basiraamu Benjamin ani yawuliddeyo Benjamin omusiraamu ekika kyaffe tetuliyo basiraamu teriyo basiraamu waffe
Oshagera atali azala Tooto mpozi ali ku Bukojja eno si waabe simanyi oba nabi waabe amanyiyo kuba kulidde eno bulamu bwe bonna nate mukubera nga kulidde eno bulamu bwe bonna ekiyitibwa bamaama be abato bonna bamaama be abato bwe baba balowooza ndi mukyamu Tooto olina bamaama be abato besangala kuteeka mu mannya gaabwe kuno kuwogerako naye we bali balinga bataano bamaama be abato baganda ba maama wo nga maama wange ne taata wange babazaala bonna muntu ogwo njagala ofuneyo omu maama wo muto omugambe jangu neeyimirire onjogereko oba olabe waliyo n'omu asobola okuvaayo Tooto kale Benja tukkiriza mubi mukyamu naye just bamaama bo nanti kati bw'obeera mwana muwala bamaama be bakusemba bamaama bo oshegera bakusemba ewamu ne basenga abo towakulira mu basenga abo tomanyi na kikakyo kati wakulira wano ewa Kojja wajjajjaawo azaala bamaama bo kati bamaama bo kabaveeyo kale bakwemirire nti omwana ono wampisa nnungi omwana ono what oba gendayo ofuneyo omukubo akole interview oba mu interviewingeko oli ebimuvaamu bonna tebakwatagana ne muwala waabwe bonna azza abakola ebikyamu bingi byazza abakola yeeyisa mu ngeri y'ekimalayamala ey'ekisege bingi byazza abakola lwakusirika bo tebajja kuvaayo ne babeerayo naye nze obulumi bwansukkako mwana n'okunyigiriza kwansukkako ate nga sirina wakuddukiramu nzirukire eri nga neonyinyonyola abantu abamu tebasobola kukutegeera okutegeera kati mu mbeera eyo Tooto gyayo bukakafu wapostinze ddamu gyeyo akatambi bw'oba okayina nga nze nkugamba katekereko abantu bajje bankabe akatambi wokayina katekeyo nga nkugamba nti mubutuufu ngenda kukutta nga bw'ogenda ogamba abantu naye watali ekyo Tooto ebigambo byo biwookinge watch your words watali ekyo amateeka gye gali gakola ogenda onjogerako ebigambo ebyo mbuuze biki eryettemu sirituukako sirina levo ya ttemu nze sikolangako muntu mukyamu sikuwangako na muntu katayimbwa sikuwangako na muntu ki naye ate gwe ettemu levo yettemu lyoliko olaba ono omusajja gwobadde naye oba mu Sudan wamwokya amazzi nawanikayo ka video n'agamba kale go and tell your fans nti nange onjokyezza tokalabangako ka video yako yamwokya amazzi ate ngo omutima agulina Tooto leka kunsibako gayisago na gatimago gabigo okola bw'oba oyagala n'abalala nsobola obbajja yabo mu kikkaane babyogerako gye bali basobola okunjulira nga si ngamba mbu oba ki kuba buyisimu ye n'omukubira n'ogenda n'owulira byayogera bye bamwogerako yo ne maama we oba maama we ne Tooto ze babakola nze size wano kwerungiya size wano naye buli njogera mazima ate amazima bw'oba toyagala gawulira amazima gakaawa gajja nga bwe gali amazima gaba mazima bw'oba ofuka ku buliri oba obufukako bw'oba onywa sigala oba omunywa bw'oba onywa enjaga oba oginywa gaba mazima reality ge mazima naye kakati nze njagala ogyeyo akakatambi kogamba nti nze njagala kukola kikyamu n'abaana bo era ogyeyo n'obukakafu obukakasa nze nabikugamba n'akamwa kange nembigamba tingenda kukola ekikyamu n'abaana bo nga maama wo bwe yagamba okola omwana wange nga wa myezi 8 ekikyamu kyesitagenda kwogera wano Tooto mu kifo ky'okwetonda ensonyi wazifudde obusungu wandibadde weetonda ku mpisa zo kuba nze nsobola okwanika nenjogera byonna ate nga byenjogera temuli kya bulimba n'ekyo njogera mazima nga njogera mazima reality bya ddala biri mu bulamu nze oli ayinza okuvaayo n'ogamba kisajja oli kisirusiru naye okusirika ebintu binyigire mu kimugunyu tekijja kukola yensonga lwaki nvuddeyo ntangazeemu ku bantu ku nsonga eno siyinza kukola kintu kya butumbaavu na kya bugwagwa nze nveeyo mbuŋŋambe Tooto ngenda kusanyawo n'abaana bo ngenda kugira nti sikisobola ate ogwo omutima sigulina. Alright, ku celebrity track ekitubadde tuleese olunaku olwaliro kukiryalinga air n'anoonyeza Benji ono akiryalinga air ku nsonga ezaaliwo mu katambi ake mwasoose okulaba nga tutandika katambula ku Saturday ne yaggwa nga Zahara Tooto yakatadde ng'alaga nti Benja exposing abaana b'effamire ye agenda mbulabisaalabisa mu bantu nengamba nga ntwala omukisa guno nnoonye ku Benja kuba Benja nkoze naye ebbanga mu field tupambana ffenna tufenna tuli bannamawulire nengamba bino ebintu nga bigudde ku kyali wange n'omunoonya atutangazeemuko gwali eyo ogenda kujajinga mu ngeri yo omanye who is right who is wrong mwabali mwabasalawo ne mmanya ekituufu Benja tubulidde amazima tetugenda banga tusuka wano Benja amazima agogedde subscribe mbere ku channel kunone ku BBS Refina program roundabout amazima mugafunye bulungi no gwe kikutteko bwabanga gwe bogeddeko alaba nti byogedde bya bulimba ajja tunoonya
wakati fama ekizo ye muzibu akufuna atwanguyidde gutsobola okwanguyira ofuna kyali waffe gwe tusoose okufuna atubulire side ye kuba tunulira nti wane kyali wate nga bino biri mu family zaabwe tajja kukola ku mulimu asetolinge ng'alina ebizibu ewaka bwe biti. Subscribe mbere bulungi ku YouTube channel pozo kusamanya ki YouTube channel yange eri Nekoz TV eri NEKOZ space TV then 1 Facebook ndi aga Facebook kwago ye Facebook kale Nekoz Mike the original Benja ku Facebook naye divorce bino byenjogedde bwe muba mulowooza gwali eyo bolowooza nemba divorce nsobola okuyita ku ground nze nondeka mu kibuga nogenda nenkulagawo nolabawo nogenda ngo interviewinga abantu abenjawulo basobola okubulira incident kuba n'abantu babaawo balina amaaso baneiba ku mulirwano we bali bangi no interviewinga omuku omu ne chairman nogenda no interviewinga ku kyalo basobola okuwa mu info bwekityo. Tuyanza original Benja musajja wa maanya akola ku TV musajja muyiri binyonga bwayogedde tuyiri ba mu field muno tisinyangu ne tugezaako kwanga tukikwasaganya show ya ekyali ku TV eri nkola lya kuzokola kulaga events ku HGTV tukulaga ebivulu mabala package yonna zitambulira gendibiri wali eyo natwali eyo kituufu n'omukulu twali naye ku HGTV bwe kityo kati ndi mu bulange wa Ssaabasajja. Subscribe mbere bulungi kimweraba.